kiriko ekiseera kyakyo. Waliwo ekiseera eky'okuzaalibwamu, waliwo n'ekiseera ekyokukola ki ekyokufiiramu. Waliwo ekiseera gavumenti eno eriwo lwe yagira mu buyinza, ate waliwo ekiseera lwegenda okuva mu buyinza. Abo bonna bemulaba abali wabweru bonna bali kumwe. Abo abasirikale bemulaba bonna kyeyalinga nabo, naye nabo bagamba nti basajja batulemerako, tetulina kyakukola, naye tetuli wamu nammwe. Lwekyo twagala okubakumya muyimirire. Njagala kwebaza Robert Kyagulanyi, pulezidenti wano. Njagala kwebaza olw'obugumu. Katonda akwongere amaanyi. Ekiseera eky'okutuusa Uganda kinaatera okutuuka era nga kituuse. Waliwo ekintu kimu ekyetaagisa kyenjagala okubasaba mwe bannabyabufuzi mutegeere. Katonda atwagala twegatte, tufuuke omuntu atya omu, tuleete kandidate atya omu, tuwakire omuntu atya omu. Eno gavumenti yaggwamutta. Tenna kyaki tuli mabega wammwe. Temulowooza nti kyaki tebasabira. Kyaki ebasabira, kyaki eri wamu nammwe, kyaki ebasabira ekyana ki n'eggulo. Abantu abaleeta obuyinza abagala tubabuleese tufune emirembe, babuleeta kutulugunya Bannayuganda. Enkya babateeka mu makomera, eggulo babateeka mu makomera, ku lunaku babatulugunya. Ebigambo eby'okutulugunya abantu tubikoye. Twenna kyaki twagala abantu abalamu, twagala abantu abategeera Katonda, twagala abantu abasinza Katonda. So abantu okubeera mu dduka buli kaseera dduka. Bwe mbadde mpaakinga wali abasajja bangambye genda semberayo emmotoka zizise kusaba kyagendaye. Bo tebakyayagala kukola ki kusaba, bakozesa ki emundu nzize wano okusabira Dr. Lesa Sebo pulezidenti wa anti Sebo nsanyusa okulaba era mukwano gwange nnyo mukono muntu. Mukama waffe yeebazibwe. Tuze wano okusabira Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abali mu maki makomera. Twagala okwebaza omulamuzi omukulu bwe yavuddeyo n'alamula ensonga nga bwe ziteeka okukola ki okuba. Kooti y'amagye terina buyinza bulamula wano mu ggwanga. Eggwanga lyaffe lya mirembe, lyetaaga abantu nga balina ebiki emirembe. N'olwekyo twagala okubira gavumenti omulamu bweba eyagala emirembe ereeta emirembe. Bweba eyagala emirembe ekkiriza abantu bakole ekyo bagira ki kyebagala. Mukama waffe yeebazibwe. Sebo omukulu mukulu erinnya ligenze naye ng'akulira opposition. Mukulu Hussein, you are very smart guy. Ntokulaba ku TV bali sikulabanga ku physical. Naye twagala okubategeeza abooluganda ekiseera kituuse eggwanga likole ki likyuke. Emundu si esobola okukuuma eggwanga, eddoboozi ly'abantu lyerikuuma ki eggwanga. N'olwekyo abajja mu Uganda nga balowooza kukozesa mundu, ekiseera kigenda kutuuka ng'emundu tekyagira ki tekyakola. Ekiseera ky'emundu kikoze ki kiweddeyo. Twetaaga miki mirembe. Obanga bo emundu tebalina zaani zaffe babazikola ki era zirimu binogali bamusanze n'emundu. Emundu yaani ya gavumenti ya Uganda. Emundu ya Museveni, emundu ya Muhoozi. Tulina Muhoozi nga yeewaanawaana, nja kujjako Besigye omutwe, nja kujjako Bobi Wine. Olina obuyinza obujjako abantu emitwe mu Uganda, obuyinza obujja olayendeka alina mukomera kubanga azza misango ng'ali mu magye. Patriotism gye boogerako terikola ki teriiwo. Obanga boogera patriotism bapracticing eki patriotism. Nze tumulanyizibwa eddembe omukulu Sserunjo Jolo yateeka ku kanso ye omuntu mu Kawempe division. Naye twetaaga emirembe mu ggwanga. Bwe tubanga eggwanga linagenda mu maaso, twetaaga tukomye ebikolwa by'okutulugunya abantu, twetaaga tukomye embeera embi eya corruption. Corruption
bavudde mu Uganda naye tebaagala okola ki oyogereko. Kubanga Besigye yalina emmundu n'ava wano n'ayita entebe n'alinnya n'agenda ebweru n'avaayo n'atuuka e Kenya. E Uganda ne balyoka bategeera nti Besigye alina ki? Is that nonsense? Yalita ku kisaawe kyabakiriza Besigye ng'ayitawa ku kisaawe entebe n'ayitayo n'emu n'agenda mu Greece n'agenda wa n'ayitayo n'adda e Kenya. Eyo tebamukwatira owa Martha Karua nti alina ki? Enemundu babiyiza Uganda newankubadde nga yandibadde naki kubanga emundu twetuzigula uniformu twetuzikola ki tuzibawa. Why are they in prisoners on our own properties? Kama fevasi olwekitwagala tusabe Katonda atugambe buli kimu kiriko ekiseera kyaki, ekiseera ekyokuzaalibwamu n'ekiseera ekyokukola ki. Ekiseera ekyokujja kwa gavumenti eno kyayo era ekiseera kyayo kiweddeko. Ekiseera kya gavumenti endala ekijja era nakyo kituuse. Vayo mikwano gyange giwayo, vayo mikwano gyange giwayo, Yesu giwayo, vaya basibe bona bawayo, vaya basibe bona bawayo, Yesu bawayo, vaye gwanga lyaffe giwayo, kaye gwanga lyaffe giwayo, Yesu giwayo, mwoyo omutono mongaze gyendi zesiza kusigalanga bwendi kubanga kolatya asumulula byonna ebyasibo wedda sangula amaziga gange kusigalanga bwendi kubanga kolatya asumulula. abantu okusibira abantu museefu wa Buseezi Katonda waffe tukivumirira, Katonda waffe tukiisa wansi, Katonda waffe tulangirira obwa Katonda bwo buyimirire mu bulamu bwaffe, tugende mu maaso mu ggwanga lyaffe erijja Katonda, eggwanga eriyimiridde olw'omusaayi gwa Kristo. Katonda waffe tukwegayirira kubanga tumanyi nti ggwe ekkubo n'obulamu n'amazima, ewalagiri kitange wabula ng'ayita mu nze. Tukwegayiridde Taata kubanga gwe muyinza wa byonna, tuwegayiridde Taata abasibe bateebwe, abasibe bateebwe, buli eyasibibwa yonna ebyobufuzi bateebwe, era batubuulire n'abo abaatibwa bateebwe kubanga
kubanga bantu basse bantu abatidwa taata naye tunakaba ne tukusaba kubanga gwayinza byonna kubanga eno yaffe eggwanga lino lyaffe tukwegayirire taata mu linnya eryo lya Yesu Kristo olusabe ekisaa kya Mukama waffe Yesu Kristo njagala